bayiya basula mbale ajja jikuba tajikubera mu lwa shendala okitegedde wamakawasi nkwagala nnyo ogamba otya naye nga Don Bahati mumulabye atakoze ebintu bingi ayisa bannamawulire abawadde ebintu naye Bahati mulimu abannamawulire ŋŋaze shiru tetulina kitwalabye okitegedde toyagala muli bagaga Bahati tata oyagala shiru omwise na tata basabana banyama tubanza mukachayika fakona kolera gadi omwami wa KDB kyalenga wali nnyonyi ndala tubagamba kachayina kula tukanyera ku nsonga enkulu sinzigu abasama twe kino bakomyewo tabula kyayi naye kyayi tulina bwensanzewo nti kana akachayi ke katufa abasama bagenza okujja ntulina kye tubeeta nga tukalina naye nga kyayi tugenda banywerako mukalu togira nnyo sukaali nga mungi kisukali wabeera mutono ate balinayo Bahati wa chayi mukalu ko kyatukola mu gavana waliko ku gavana wagenda era wa chayi mukalu amatatubanga manyi tanya tuwanga natuka atugalabe kyatukola mu gavana badi bula mugenda mukuba ecupa ng'ensawo bagibye nga nkalu tolowooza ensawo erimu sente nene badi bulaka mukugu ewasalira Bahati ku saizi ye nga bwomulaba n'amata wange gasala ensawo bamusajja alina mukuzimba kyebayita Bahati City awulya Econ City werwanyeko kuzimba City Mulenga wano okitegeera agizimbye Bulenga era azimbye Bulenga ebifo tebiryo bimunyonyo azimba Bulenga bubuno omutano ayali badde azimbawa nakyageze mwe waffe mairo suna beni anazimbawo agende Masaka mu Lwera omukulu soko mpe ku nsonga eyo makachayina bwe tukanywa togira sukaali mu abeere mutono ensongero oyo ya KDB kyalenga kituufu olwedde waali kati ogenda bitabika kuba siina buzibu mikisi ndanywa ku kalinya ku KDB nenywa ne giranga bwe ngutabulira mpola si mubi jomi mpola jomi kasiula mpisa atekereza mukyala wo manyage awo toyinza muyitako kalungi nnyo ka KDB kano tekanye babaana bato era kuba jomi yagamba atanya abantu nabadde naye ddi wali ne jomidi nabadde naye naga ntanya abantu naye ngaate basiiba babeeramu abalakaki akantu kano munaku zino eza Christmas mututeereddemu kirungo ki ekyenjawulo eri bwe nali nzija wano nemundaba nga ngava obulalu bwendiku nga nzijudde ebikapu nga vibe waggulu jomi waliwo kola erinyo lyali likuluma nali nziriza abantu KDB tuli mu mbeera yakuddiza abantu olaba mikolo tugitambuza bulunyo buli kyalo kye tugenzeko tubadde tubaddiza tubuuzayo just ekibuuzo kimu noga nti KDB asangibwa nti kiwaatule nti kwata katoni bane kati KDB awooma nti kawooma tukatabulamu mbidde nga bakuwa KDB era ndowooza bwe olaba abalaba kati ku Bukedde TV emikolo ebyo byabaddeyo mupapagalo nga vibe eba waggulu era ndowooza abalaba ku screen balaba twagabidde abantu abasoba mu bibiri vibe ina kubeera waggulu mubire ali kati KDB tegeza vibe waggulu uyo obwengenge bwe munywa neweerabira ne mukyala wa amanyago jomi kati kano bokanywa ne bawo bomujjukira waliwo emenge mukyala wo noga ono ensi mukyala akenge kakubye kati ono KDB vibe esigala waggulu nga mukyala wo mujjukira n'abaana bo ngo bamanyi nti bali 10
tobeerabira bwenge mubunya ne mwerabira n'abaana be mwazaala nga oyo omwana wo kiguli wuuyo akantu kano mu lunaku zenza Christmas aba tugenda kubeera waka mu nnyumba zaffe teri kujigira kagenda kuntuukako kati omuntu oyo ali wansi mu kyalo agenda kafuna ate olunaku lumugendere bulungi ffe twakola ne tukola ebimotoka nga bingi nga binene era bw'oba olaba emmotoka zaffe ze zisinga obuwanvu n'agagamba aganene KDB kyale nga tonto ne bw'eba etambula butambula ngalaba ogiraba tuli vere bayibuli mweri waggulu bulwamu njagala kutegeeza ebigambo byo tewali kampuni egaba kusinga kyale nga nti ffe buli katundu ka Uganda konna tutuuseeyo